mwe akasajja ke bayita Museveni kalese Kagame mitawaana osagana okusaaga ne kinzijukiza lumu pulezidenti waffe yagamba nti buli omu ajja ku kiro zaako. Okitegeera kakati Kagame ali mu kulaaja n'agamba abazungu nti M23 si maje ga Rwanda, M23 ewagirwa Museveni era M23 yafubutuka Uganda. Abazungu bamubuuza omanya abazungu baatega Kagame akakodyo, yagenda nassa omukono ku kiwandiiko ky'okuzza emirembe mu ggwanga lya Congo nga yakiikiridde M23. Kati bamubuuza bw'oba si gwe wagira M23 omukono waguteekako ngaani? Kagame akanula maaso. This M23, I have said it before, came from Uganda. They did not come from here. Why was it not made Uganda's problem? Batandise okuteeka sanctions ku ba top official ba Rwanda. Kitegeeza nti Kagame aba next in line okubanga naye bagenda mmuteekako sanctions. Kati ate tukigenda mukola bubi nnyo. Kati alaajana bannange amaje gafubutuka Uganda, bannange bali abasajja baava mu refugee camp ze Uganda, bannange abasajja naye bana abazungu tebatakibe kati bannakikene nyandusu. Kagame yagenda nassa omukono gwe ku kiwandiiko ng'akikiridde M23. Kati gomanyi kyaliko olwaleero. But the actual people who are fighting now, or who started this fighting we're talking about, came from Rwanda. They did not come from Rwanda. These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda, where they had been as refugees who ran away from, or as a result of solving the problem of 2012, 2013, when these people moved to Uganda and others came here. I remember for specific actually number, those who came here were between 500 and 600, whom we disarmed and gave back arms to the government of DRC at the time, and had been kept here for a long time until when things, as they kept changing, the government of DRC used to send even their officials to come and speak to people here, where we had held them in camps, to speak to them purportedly to resolve their problems. It went on back and forth for a long time. The problems were never resolved. But these are not the ones who started the fighting. And if you want to see where these people, most of them are still here. The fighting was started by the main group that was in and from Uganda. So how did it become Rwanda's problem, honestly? What is the basis? And for how long do we explain this? Up to what point? These people, the ones who lead this, and then the other hundreds of groups fighting in Eastern Congo, have nothing to do. Buli omu wa ku kiro zaako. Bana Museveni muyaye. Museveni muyaye. Buli omu wa ku kiro zaako. Kyolina okusooka kumanya nti Rwanda ebbanga lyonna akasente kebadde eyingiza ebadde ekajja mu byabulambuzi. Ng'ovu wiiki tebalina na byabulambuzi biri awo by'oyinza kugenda mu Rwanda n'olambula. Naye abadde alina engeri gye yakwatamu abazungu bano. Kyobola abantu abadde asponsalingira ku mijoozi nga ogwa Arsenal Visit Rwanda nga kugamba nti sente ze basinga okuyingiza ng'eggwanga lya Rwanda bazijja mu byabulambuzi. Tebalina kintu kyonna kiri productive kyoyinza kugamba nti kino kiyinza okubaleetera abalambuzi okujja mu nsi yaabwe. Kyobola abadde ataddemu akasente kangi. Kambajjukizemu emabega kaawo katono nnyo. Omusajja eyali Prime Minister wa Bungereza bwe bayita Sunak yali akoze ddiiru ne Kagame nga abantu bonna abayingira mu Bungereza nga ba refugees babatika direct babaleeta e Rwanda. Akasente kaali kagenda kuyingira
Kagame yali agenda correctinga kasente akawerera ddala ng'abantu bwe bakwata mu ggwanga lya Bungereza babaleeta straight ne babaleeta mu ggwanga lya Rwanda. Kati olwaleero alabanga bwe babanga batandise okuteeka ku ba top officials be sanctions kiba kimuliiramu. Kati ddiiru zonna z'abadde alina n'abazungu ziba zigenda kufa. Osaaga n'okusaaga osaaga okyasaaga gwe. Ddiiru zonna z'aba alina. Kati Kagame ne bino byabadde sponsoringira ku mujoozi gwa Arsenal singa batandika okuteeka ku bantu be sanctions naye bwe zimuluma aba takyayinza kuddamu kusponsoringira ku mijoozi ng'ogwa Arsenal. Kati awo ekintu kibeera kiyiise. Kyova olaba Kyagulanyi yagamba buli muntu wonna w'oli ogenda kuloza ku bukambwe bwa Nakyemalira gwe bayita Museveni. Okitegeera ye Museveni seba ali wano atudde. Museveni atudde sente zonna zabbye ku bannayuganda aziyiwamu okulabika nga tebamuteekako be sanctions ebyo ne ba top officials bano bamuhoozi abateerayo sente n'abateerayo omugongo obutaba biteekako. Naye abasajja ba Kagame baalumye omu ku omu, batandise okubaluma omu ku omu. Ate nga nabagamba nti officials bano abali mu magye ga Kagame ne wano mu Uganda